Yes, gwakyekombidde ku Projan Media TV nkugamba okola mulimu gw'amaanyi naawe subscribinga naawe akubiriza banno okusubscribinga okola mulimu gw'amaanyi. Nakitende Shamim okola mulimu gw'amaanyi, comment zo tuziraba. WhatsApp group erimu kubejja 1st January tugenda kuba mu WhatsApp Projan Media WhatsApp group ejja kuba yaffe ya family ng'abafaani naffe abakola ku Projan Media TV. Interactions zijja kubeera omwo, Faradde Nakandi nkulaba wano n'ono omulala naye abeerako nnyo ku Projan Media TV alina alphabet zonna mu linnya lye sobola disoma. Waliwo n'omulala Nico Angel, Sarah Princess, mwenna mwebale nnyo. Sarah Princess ali Saudi Arabia, okola omulimu gw'amaanyi nnyo, weebalire ddala, weebale kubiriza banno subscribinga, sharinga content, likinga, commentinga. WhatsApp group eri mu kubejja nga bwe nabagamba 20k subscribers by before the end of December. Ndowooza era kati tunaatera okituukako. Congratulations, mwebale nnyo abasubscribinga n'abakubiriza banno mu subscribe. Wabula nze nabagamba buli akanaagwawo mu nsiike ya entertainment oba n'awalala wano wakati mu ggwanga, naddala gwe Sarah Princess, kubanga kati gwe manyi gy'oli, oli Saudi Arabia, ngenda kubanka kutuusaako mu ssaawa gy'okaagaliddeko, kuba ssaawa zino ekyakagwawo. Big Eye alina ebbaluwa, yatudde wansi n'akuuta ebbaluwa, simanyi oba mu lulimi ki, wabula ebbaluwa eri mu bbaasa, yakuuse ebbaluwa, ayagala kutambuza bigere tip paka magere agitwalye president wa People Power. Ng'ebbaluwa yeeno kyayogeddeko eri mu kwemulugunya, yeemulugunya olw'ensonga nti takyayitibwa ku bivvulu. Mabegako awo nakuwa story ya Big Eye nga ye akukkuluma aba People Power mbu bamulemesezza okukola, tebakyamuyita mu bivvulu kuba yagambye mu December gwalinga mwezi gw'embiri ebiseera nga gwe mwezi gwasinga okukolerako ssente ng'abeera n'ebivvulu nga 8, kuba yagambye mbu akola obukadde nga 8 mu December yekka, naye mweno December yakakuba ekivvulu kimu ate kyabadde na mu kyalo eyo sayidja Iganga eyo munda. So yagambye ezo fruits za People Power mbu Bobi Wine si yekka yalemesebwa okuyimba, wabula naye nga Big Eye takyayimba olw'ensonga aba People Power bafuuse ensonga. Kube mabegako awo twalabe bakuba Catherine Kusaasira ne full figure ku stage. So ne Catherine Kusaasira y'omu, omuntu y'omu. Ngenda kuba nkuleetera story eyo mbujjuvu bwayo, kuba saawa zino gyendiko, saawa zino story ejja mbujjuvu bwayo girindire ya Catherine Kusaasirwa. Ekyazzeeko oluvannyuma lw'okumukuba obucupa ku stage kikyazzaako kuba yavuddemu omwasi. So ensonga ya Big Eye yagambye yakuuse ebbaluwa agitwalira president wa People Power oyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, agenda mutwala ebbaluwa nga yeemulugunya. Bobi Wine bw'ayogereko n'abantu ba People Power bamuveeko naye akole. Naye nze kye nasinze okwewuunya Big Eye, kati bw'obanga ne ku stage ya Bebe Cool tondeka ekiwatule tosobola kubeera ku mannya gamenyeddwa gagenda opafoomingirayo, Bobi Wine oyagala akkolere ki? Bw'obanga munno wa NRM oba okomplaininga nti aba People Power be bavuddeko obuzibu be bakulemeseza okukola, munno wa NRM Bebe Cool big size bw'abanga tasobola kwaniriza ku stage yakuwe ku ssente, osuubira People Power era yeriko obuzibu yeyogera ne Bebe Cool akulemesa okukola? Ba Catherine Kusaasira baba n'ebivvulu nga tebakuyita, kwaki bo be bayita? So Big Eye nga gwe nandibadde nku advise oba nze nga owa Projan Media TV nku advise settlinga ku music, produce good music, ove mu bigambo ove mu politics, kuba ono muyita politics. Bw'obanga ogenda tambuza bigere ng'ate ekyalemesezebwa abantu abamu okukola emirimu gyabwe, kutambuza bigere genda ku mirimu. So katukusabire Big Eye, katukusabire wabula mwabali ku Projan Media TV mwenna abalaba Projan Media TV ngenda kuba nkutuusaako buli ekiba kwanga eno build up story ngenda kuba nkigoberera paka Big Eye wanaatuuka emagere ku mulyango gwa Bobi Wine. Nja kuba nkuleetera story ekinaddako kyonna. Weebale nnyo okwekumya Projan Media TV, subscribinga, likinga, sharinga content. Kwagala nnyo.